mu weekend era tubaddemu n'entalo eziwera ndabyemu olutalo lwa Emilly ani yasibuye Emilly nga ne Patricia beetwala okukamala olutalo lubadde lw'amaanyi Emilly n'alangira Patricia balinawo ku lutalo olwo ne Patricia olutalo njatwogerako Ritah okuwalampa Emilly n'eramuwa ebibye according to audio Ritah njakwogera ku lutalo olwo tondese na gwanjula njakwogera Omugezi naye awulidde naye bamwogeddeko Kojja Omugezi mpulabyeko mu comment section olutalo lwabadde lw'amaanyi Ritah njakwogera ku lutalo olwo Kojja Omugezi bayagala njakwogera ku lutalo olwo ekibalwanya olutalo olwo ekisookera ddala ku lutalo olwo Ritah kyenjawo kwogera ku muwala gwe bayita Emilly Ritah with due respect Ritah mwabasa okutuuza omuwala oyo mumubuulirire omuwala oyo ayogera ebigambo bya samwa Emilly Smith yagenze na Emilly uliriza ndako bonna nzija Emilly Smith mu politics Emilly Smith ebigambo byayogedde okuyingizaamu police nanti lindako okubuulire oyo Emilly Smith okuvaayo n'awalampa principal ebyo ebigambo byayogedde talina bujulizi ekisookera ddala ebigambo byayogedde nga biyingirira amaka ebyo nno yo propaganda yaleeteddwa atya nti wekiba president bamukkiriza okugenda e London bano bonna ababaana basasule wanga wekiba president yakkiriziddwa okugenda e London bateekewo embeera enafuya n'ebyo byonna bazze babyogera wanga president ebyo byonna abakazi bamwogera kola isi oli musajja mufumbo alina mukyala we kati Emilly Smith waba anoonya content amujje tamunoonya ku Kyagulanyi ekyokubiri era njala nakutegeeza mwannyinaze Patricia Sewungu waba alina entalo ze ne Emilly Smith tebabiteeka mu president essaawa zino president agenda UK tebulaba bano babbala mu project era gakulya Eddy Mezaya era ogenda kulira Eddy Mezaya ng'avaayo akugamba bituufu katongole apuletifu Ritah leka n'okuleti kijamumanyiko mugundi zonna ze yayogedde byonna Bobby yali agezeeko UK mu budde obwo bwabye abadde ayogera byonna ebyo Emilly Smith abadde kadaama otegeera yakagende UK Emilly Smith yona yatulekemu mwana mpanisa omukono Ritah saba mukisa sookera ddala katongole ayogera ku muntu gw'atamanyi omukazi gwe bayita Emilly Smith amaze ebiseera n'ebisiibo ng'ali Bungereza era Mungereza for your sake Emilly Kadama wenkomye asebo nesta Emilly Smith ennyumba gy'asulamu ze zino eza child support mwinako information Mezaya awuliriza Emilly Smith ennyumba gy'asulamu ze zino eza child support ulira nkuwe information entuufu kuba byonna mbimumanyiko Emilly Smith era nsobola n'okuwulira nenkweta information Eddy Mezaya awulira bambadde omukisa katongole nasirise ng'oyogera omukyala gwe bayita Patricia Sewungu ayitiridde okumanyiira omukazi gwe bayita Patricia Sewungu alimba abantu alimba bannayuganda nti naali mutuukakyuka njagala bannange buwulirize katongole muganda wa Patricia Sewungu gwe bayita Sewungu mukozi afuna omusaala gwa gavumenti abantu bagambe mu comment bali tiimu Emilly omusajja gwe bayita ekyo kiri mu ssemateeka Mezaya ate saagala olowooze nga bakadonya Mezaya nedda oli mubaka palamenti mubaka palamenti ng'abalala sirekamu katongole omusajja gwe bayita Frank Gasumba kazini w'oyo omukyala Patricia Sewungu akolera President Museveni MK
mukyala wa Honorable Sewungu musomesa asomesa mu ssomero lya gavumenti era nga ye headmistress afuna omusala okuva mu gavumenti. Omukyala adda ku Gasumba akola mu ofiisi ya General Museveni ya General MK. Kati omuntu bw'atyo nga famire yonna eyimiriddewo ku NRM avaayo ate n'agamba mbu ye tawagira NRM. Kisoboka Eddy. Omukyala oyo Patricia Mbirizaamu abantu eno saga yabawubye bonna bali ku tiimu Emilly Smith. Omukyala oyo Nedda omuntu omu yatayipinga. Litaleka nayo kulimba. Bantu ki Ritah bogamba? Ritah nawe kimanyi Ritah ina saidi yo. Ritah ina saidi. Nedda ulindako Eddy Mezaya. Uliriza ina saidi ya mmera mwine ekigendererwa. Nedda. Eddy point yofu. Lwaki okulipoga Patricia Sewungu. Uliriza Mezaya. omukyala oyo Patricia Eddy ogenze n'oyogera. Lwaki okijja eri mabega? Okijja ku famire oleeta Gasumba twogere ku Patricia yekka ng'omuntu. Okitegeera? Mutongole tuwamu ku mukisa. Omukyala oyo Patricia yavumako Lutalo Kaggwa wano mwaka mulamba nga Ritah talina kye yali amukoze. Omukyala oyo Patricia yali akunyweko omwaka mulamba nga sina kye nali mukoze. Nze namukolera driving license, nze namukolera life in UK test, nze namutulira ebibuuzo ebimuweesa akatabo akamyufu. Nze Ritah Kaggwa, nze namuwandiikira akatabo ka piece of cake. Synopsis yayo n'okugiteekamu ebirungo n'okuwaayiriza ebintu byetaali byonna nze nabikola. N'engivula fictions. Omukyalo oyo obuzibu bwalina obunene sagirinya okubeera kati nga olaba Ritah okoze byokuleeta omulamwa guno. Kubanga mwenna omuntu muliko muli biasi eby'omuntu. Katongole lindako. Katongole lindako. Honorable Muhammad Segirinya okubeera ng'ali mubi mu mbeera eyo. Obuzibu bwava ku Patricia Sewungu n'omusajja gwe bayita Lumbuye n'omusajja gwe bayita Omugezi wa NUP. Abaabayo ne bagamba nti Honorable Muhammad Segirinya si mulwadde yeekoza. Omusajja ne bamuteeka ku pressure n'ava ku medical Netherlands n'addayo Uganda okakasa abantu nti baabi mulwadde nga baagala omufuula mu byobufuzi. Kati omusajja n'addamu n'agenda mu mbeera. Uli Ritah bwagamba bwabyo uliriza. Ono propaganda bana basajja balaba bana basajja ba MK. Bana basajja ba MK ba Eddy Mezaya. Oyo omukazi Patricia ajja kuba n'abona nnyo. Ritah nze ngamba aiwa muli best Ritah njagala tuwulirize. Ritah ku nsonga eno lindako olaba ensonga eno omuganda wange bana abantu bali bias ti omulama guno baguleese. Toyinza kuŋŋamba nti okuwa Patricia Sewungu oleese baganda be oleese gundi oleese Praga Gasumba. Patricia Sewungu yesu mwina obukubagano naye ne waliwo ebirungi byakoze. Sinawulirayo uliriza sinawulirayo katambi konna nga Patricia alumbye Emilly Smith. Katambi kike mwawulabye ng'obanga amuvuma. Okitegeera oyo Emilly Smith ye yasoose. Uliriza bulungi bano bonna project bano Eddy Mezaya Mezaya omulaba nga nabino tebinabaawo. Ono yennyini Eddy Mezaya abadde akuba Patricia balina pukundi zaabwe endala rangozi ndala era munye waabwe kuwuliriza gwe Mezaya mulemu okubeera bias ku bantu. Omuntu ne bwe bamuyamba okikola Katongole Ritah muli bias Ritah ne bwe baba Patricia mwina kye mwamuyamba. Ne bamuwa akatabo akamyufu era ng'azeeyo omuntu omu nze namukolera driving gundi era omuntu omu
nazama kwa exams zikuwesa katabaka ne Ritah Kabona naye nawe olina omusango famire ya Patricia lwaki ogyesibyeko wayamba Patricia donabona bwomuyamba lwaweeredde abaana baomwana wakasimba Ritah oli mutuufu Ritah byonna wabikola era oli waddembe okujjukiza omuntu byewakola Ritah wakoze byokuleeta omulamwa guno kubanga nawe gukwatako Ritah wakoze byokuleeta omulamwa guno kubanga olesa omulamwa nga omuntu gwolese mu ddiro tomwagala okitegeera Ritah guno omulamwa bwe gutoddamu kuleeta oli biased ku muntu otulemesesa okuteesa kati nze toprotectinga Ritah oli mu protectinga bali abakuba Patricia Sewungu owulidde kati ogwo omulama tuguveeko tugende ku mulala nengasa ku muntu gw'otayagala nedda Ritah tolinga Emilly Ritah tolinga Emilly omanyise lwaki tolinga Emilly kubanga akatambi Emilly kayogedde ng'ayogera ku nsonga za Patricia nga toyinza kulowooza nti ayogera na Patricia ng'omuntu amazima tulina okugogera ng'amazima bameka alumbye Nuupu alumbye Kyagulanyi alumbye abantu bangi ng'era Eddy wabaddeawo nga bamuwadde omukisa okwogera n'ayogera abantu bangi abasukka mu 10 ku muntu ki omu ekyamazima kiri nti ensonga weebanga tugyogerako n'amazima Emilly anoonya erinnya anoonya okufuuka Kaggwa tulina okukkiriza Emilly tajja kujja anoonye jimu ajja kunoonya Kaggwa okitegeera abeeko engeri gyamutandika abeeko engeri gye bakolamu olutalo lwabwe liye kiba kimukolera kubanga ku ssaawa eno ekikola amawulire ngera Eddy weyogedde amazima naawe n'abapanelist ababaddeko nti nno omwana mayinja okudda yabadde firimu kati ne Ritah obwo bundi bwakola bu Emilly buziba bu script abaana erinnya balitaddemu ssente balitaddemu amaanyi basasudde amawulire ba YouTube bakoze ebintu bingi bafuna amannya therefore tulina okukkiriza nti Patricia ayinza okuba n'ebibi ne Emilly okusinziira ku vidiyo yenzi nagirabye yonna nga weebadde kikulaga nti nno ayinza n'okuba Patricia tamulinaako buzibu bw'amaanyi nnyo buli awo naye ebintu byayogererako biraga nti ayagala linnya ayagala vidiyo yeetambule era tumwogereko that's why right now era tumuwadde platform tumwogerako bameka balina following ne bagwa following zigwa ati tanatuka mu kota ya Ritah Kaggwa Emilly tanatuka mu kota ya Ritah Kaggwa Ritah okoze erinnya muliriza Ritah okoze erinnya naye olikoze nga Emilly bwabikola Emilly atuwetemu Mezaya ayogera ne mukyalawo Mezaya ayogera ne mukyalawo Emilly Smith Mezaya agamba mukyalawo Emilly Smith kuno olutalo lwatandise kumanyanga Mezaya mukyalawo Emilly Smith omulimu gwe baamuwa yogera ne mukyalawo kubanga project girimu mwenna ey'emunafu ya president Kojja Omugezi abiyingiriramu waabwe njagala tudde kubanga ne Kojja Omugezi namuyita bamuyita Kojja Omugezi ayingiriramu wano Kojja Omugezi kubanga abadde mu lutalo yabaddemu Emilly Smith okuyingizamu Bobi Wine n'amakaage nga mu butuufu Bobi Wine talina wajjira mu lutalo nga ne Patricia ekyamazima kiri nti nsobi kubanga thank you entyobola gyetyoboddemu Bobi Wine n'entyobola video katambudde nnyo n'obwolo n'amaka ga Bobi Wine kyaba ayagala alina mission enteeramu ssente thank you
era nze mulindowooza kituufu ekyo omukyalo we bayinza okubeera nga bamutemedde kubanga bamutemedde MK project balamu ye yamuwadde ne ssente information ina Mezaya balamu ye yamuwadde ssente bamutemedde kandi amawulire twagafunye wana Eddy Mezaya naye bamuwadde naye agenda bawadde Emilly Smith Eddy Mezaya muliriza be bawadde mbakubuulire Emilly Smith Eddy Mezaya waliwo n'omusajja omulala bamuyita Muteesa abeera UK tegeera nga diversion ya president genda UK era Eddy Mezaya ese yasikutte Emilly Smith ssente ze bamuwadde ng'alina okugattiriramu awo kulaba nga Mezaya bimanyi katwogerereko mu mbeera nga tebabatemedde Ritah nga nyogera na factory benkuwadde abasatu balifaalingeko abange mbalamusizza njagala Kojja Omugezi bakutumye Kojja omusiru tunyonyolekaawo olutalo olwo kwe lwavudde ate nze kabaka w'okuvuma era oyo ekyamuwonyeza lwakuba mukazi Ritah okusooka mbalamusizza ne panoyo Ritah oyo omukyalo oyo tumuyinako nyinako ne information ne messages eyampereza mu inbox ng'ayagala okubuildinga erinnya okiwulira ate njagala obagamba oyo omukyala tebannamutemera nako kubanga ye awunyiriza buwunyiriza nga bw'onaawulira mbu enseenene zijja n'ogula ettaala kati yawulidde nti Kyagulanyi ajja Bungereza nga 29 kati ye n'amanya nti omanyi bali bawumba tuutu bambi bo ssente zaabwe abagezi we bazirya era kyova olaba abazirya tebabawagira n'agamba kakasuka ejjinja muki n'ate bambi omukyalo oyo agenda kukola ensobi omukyalo oyo empapula alina mpapula za asayiramu ffe bino ebintu ffe tuli mu Bulaaya ate twasikinga asayiramu ate tuli kukooza ebintu bye tuliko bya serious kati bw'ovaayo n'otandika okwasama nze Emilly nja kusanga ku street nkuyiseemu oluwagi ngende mu maaso g'omulamu nkuuze lwaki wamuyisizzaamu oluwagi bino sintu si byakuzannya gwe bw'onaaba oyagala okujja bano osimudde ebintu nyo ng'oyogera ebigenda e Uganda naye tojja kubyogerera eno ffe gye twaddukira ng'ate naawe wasiikinga asayiramu mwenna ba Eddy Mezaya mwenna temwagenda Sweden ne mufuna obutuuze ne mugamba nti enzize ne bakuwa passport walimba nti Museveni akunoonya kati bwe mba mwagala okulya ssente zaabwe olw'okuba bawumba tukanakomaonawagira Museveni okitegeera muteekawo reasoning nga mwagala nze Patricia however much nze Patricia nkoonagana naye naye we are in the same family Patricia nze nkoonagana naye nze okitegeera mpozi ne Kojja naawe oli wa Nuupu obuuza Emilly obuuza Anita Amongi ebizigo ebyokweweresa tolina okumanya nti Kojja Omugezi yali wa ADF batugamba Kojja Omugezi wali muyeekera wamma Eddy eyo saagala ogendeyo kubanga Eddy nsobola okubumba esudeni ng'oyogera ebigambo ebyo nenzija ne mbikutuuzaamu kati kino njagala okukibagamba bwemwagala okunoonya amannya Ritah azimbye erinnya lye nga tawaayiriza ayinza okuba nga alina ye drama gwazannya naye mulekerawo kubanga ekyo ekikazi we nawulidde nga we nakomye okutegeera ne kigamba mbu Kibalama ali Canada gwe ono yabaguza Nuupu musebo Kibalama ali Canada gwe bw'oyogera bino ebintu nze njagala babikutuusa by the way Kojja ne bannange by the way nkubuulire Ritah Kojja Omugezi Kojja
njagala mumuliriza bulungi njakuweereza message eno omukyala njakuweereza message eno omukyala Emilly Smith nkumanyi ozaalibwa Nansana ne maama wo mumanyi atunda manda wano kuligenda ku Yesu amala ne Emilly Smith saagala olumye oyise maziga maama wa Kibalama mukyala wa Kibalama essaawa eyo statement gye wakoze nti Kibalama ali Canada amazima gagana mugutugenda mukubanja nkigamba buuza nabbanja kyaliko muve mu kusirwalira ku bulamu bw'Abannayuganda Kibalama tuli mubanja goza ali Canada na woli okitegeera Katongole tugenda mubanja Kibalama amutubuli atugambye ali Canada tutwale mu kifo waali Katongole tuwuliziganye nze amazima gali nti nange nanyiize nnyo Emilly Smith yayogedde ensonga 3 ezanyiizize nnyo toyinza kulaba nga waliwo famire ekaaba enoonya mwana waabwe toyinza kulaba nga abaana bamulekwa banoonya taata waabwe omukazi namwandu anoonya bbaawe nga mu butuufu bwenovayo nga tolina kyomanyi n'osula nti n'omusajja ali Canada ali ku bicepere amazima gali nti Ritah obeera nga ddidde omuntu afiiriddwa gwe nojja n'okubirawo embuutu Now, Eddy kankubuuza ekibuuzo. Emilly Smith nkusaba okola ekintu kimu weekube mu mutima oli muzadde wayogedde bubi ku nsonga eyo n'ensonga ya Bobi Wine omwonoonera amaka erinnya bw'obeera ng'olyagala wenjagala bagamba abajja wano okwetetegula mbu n'okunyiiga ffena tunyiiga naye tulina levo y'okunyiiga okitegeera yakoze bubi nze wandaba wano bwe nakwata Emilly yakyambadde bwe namukwata amataayi okitegeera nze kyobera kyova olaba nze sizannya nze Ritah bwe nkusanga ng'oli wa NRM nkwambalira kati Emilly Smith we musanga wano simutiisa nze kati nkyalina ki kye nnoonya gwe n'ovaawo n'odda ku Kyagulanyi n'ogamba mbu Patricia yeebaka omanyi tulina ebintu byaffe byetwogera ebintu by'okuwayiza si birungi nze sisobola keera ku makya ne ŋŋamba afande muhoozi ngu yeebaka n'omukazi waate sisobola keera ku makya ne mu bakazi bonna beetoolodde Bobi Wine ng'alabayo kwebaka nambizi ng'ali atenyi njagala okubakakasa nedda n'ekyo nedda temunafuya ate Patricia si mukazi mubi ekyo kya bayasi ngatukiddewo tetubali mukazi mubi tuveewo tujjewo embeerayo kunafuya bakyala bannaffe Mezaya Patricia naye mukazi naye yeetaaga ekitiibwa okitegeera era wuliriza I mean enjagala temunafuya bakazi bannammwe alina ekitiibwa kye wulira kyenkugamba naye ffenna tuleeta ebintu bino mu sequence ennungi ffe ba Ritah Kaggwa abo boolaba bajjojo ketenda abo abantu gwe tobamiitingangako mwe muve mu kuzina essabira ezammwe ze mubeerako nga muzisiba soloteepu naye bano abakazi balina ebitiibwa wa Patricia Sewungu ba Ritah Kaggwa okitegeera Patricia Sewungu mukazi nesiku Bobi anti kakati njagala Kojja Omugezi wuliriza nati Kojja ono Mezaya ne ttiimu ye balina ensonga Mezaya kuba Katongole Patricia Sewungu mukazi nefa tumulabanga musajja munnaffe nze saagala leka kwogera nawe Mezaya Patricia levo zaaliko ku bakyala betwogerako yensogera kitumudisikaasingako si wa bulijjo era Patricia Sewungu bw'abanga Ritah yamuyamba mu katabo ke bw'abanga Ritah bw'aba agamba yayambako Patricia okuwandiika n'akatabo aba bulijjo tebabikola okitegeera Mezaya kyenja okugamba mu job bias ku Patricia Sewungu Katongole nasaba Ritah Kaggwa neera mwabikola lwakuba nti yali ayina kyagattaku ne Ritah Kaggwa naye nga
kirizo bagana ne Patricia ina kiyakuyamba kitegeera ne Mezaya aina ensonga ze Kutongole lindako. kwa Patricia mulaba tukirize tugane Ritah kakwenda kwegayirira. Oto nakwegayirira olagirire Patricia Sewungu gyayinza okukolera ddendo n'ogana omulagirira. Olina ebisembi. Kati dina dwali na tetuyingiraawo Mezaya nedda bannange uliriza awo mugeze pasono ono Mezaya ina nsonga ze na Patricia mulama teguli awo owulira Emilly kubanga yalubaddemu kati ate akati tonzizeemu nga muvuddeko ebyo bya shaming Kojja oyingiriramu wa mu Lutalo anti wetuyingiriramu ono omukyala bamusomera ono omukyala bamusomera nti ogenda kufuna otya erinnya kati ye n'amanya nti oke wano wengenda okufunira erinnya okitegeera ate n'atamanya nti yabadde alina okumensioninga nze whereby nti anoonya linnya abadde wano ng'akwata obwana bu YouTuber bwe Uganda ng'abuweerezaayo £5 paundi meka ng'anoonya erinnya era mugende mukebera akawunti oyo mukyala okitegeera nenze siganye kola erinnya lyo nereke nze ne bwojja n'omumanyiira ne saagala omanyire Patricia saagala omanyire president wange ng'omuleetera mu that sequence okitegeera saagala ojja omanyire Ritah wano ojje Ritah omudiscussingire bbaawe wano bwe tuba ffe twewemule naye toleetamu families zaffe Ritah okimanyi ndi musajja mufumbo Eddy okimanyi ndi musajja mufumbo naye mwali muwulidde nga mmanyira omukazi w'omuntu nze bwe nnumba mayinja mulumba mayinja personally sirumba mukamayinja because mukamayinja mumanyi okitegeera ali innocent bwe nnumba nsereko personally ffe ng'abasajja kati gwe Emilly mizi bw'oba oyagala okulumba gwe oyagala kujja kufuna linnya ku screen kati wano tuli mu muzannyo okitegeera gwe bw'oba oyagala okulumba gwe jangu olumbe ffe naye nze njagala okugamba nze neze nabadde manyi Emilly Smith alingaza alumba amulumbye yanoonya ono kye mutamanyi Ritah ekyo ekikasi kyalumbye nga president yabadde akirumbiddewa president yeeyo mukuyomba bagiyita straight bullets bw'oteekamu abatabaddeemu bwe tuba tulumba online tugiyita straight bullet ono omukyala akunye erinnya mu bulungi ne mu bubi Emilly yakoze bubi okuwemula famire ya Bobby okitegeera ate kimukoze bubi kati kino nakola bubi okusekerera abantu abalonyi tulaba Ritah tubeera n'amagye gaffe agali underground wano mwalaba waliwo wano akavubuka ke bayitanga akasajja akawunyanga enkwawa ka Kimbugwe kamanyira mu president baakalumba waliwo ono mind mizi naye ne bajja ne bamugamba mind mizi ne bamugamba omanyi tunula ku mpapula mindset by the way ekisajja ekyo ki mindset ekyo ekisajja ki mindset okiraba eri kyetega bakazi bakulu kinyozi talina byakukola eyo project z'aba Eddy Mezaya ze project z'aba Eddy Mezaya aba mindset biki basasukawo kinyozi n'omutunuuli atalina kyayinza kuleeta so tumaliriza Emilly abo naba baferiya njagala okumaliriza egundi ya Emilly eno Ritah Eddy Mezaya ne mindset gebamu wabonna basasule bali ku payroll Eddy Mezaya n'ennyumba gyasulamu gundi yagisasula Katongoleza yakubidde pass off ne data gwenza kweweterako nedda kati Ritah ava ku bya data kuba oli ku payroll va ku bya data Eddy va ku bya data oli ku payroll ne mindset no Emilly Smith era ennyumba gy'osulamu Eddy Mezaya Sweden agisasula mumanyi okitegeera kwa saa byogera ku mpuwo bono wana byaliko mimanyi kati mindset omunaba yali kinyozi mindset yali kinyozi uliriza mindset kinyozi yekweteka bakazi bakulu yeteka tagala kukola oyo mindset kinyozi tagala kukola naye alooza bw'afuma Bobi Wine nti agenda funa kati obusente balamu bwamuwa oyo mindset
balamu yabawa ssente aba mindset era yasaba gundi olakojja Katongole wuliriza nze eno information mugisindikire Emilimizi okiwulira Emilimizi nonya erinnya lyo mu nonna mutulula kifaanana na bubi wulira bw'okatutulira konna kampi kalinga akakonjo konna kakolera mu live mu motoka bampi okimanyi nti kaali Saudi kalina Saudi Kojja Omugezi Katongole Kali Saudi mama we atunda manda ku kigenda ku Yesu amala obudde bwamala kyaweereza ssente mama we n'afuna capital enansana mama wa Emilly Smith amanya g'amatuufu yenna bweteme yamanya g'amatuufu yenna bweteme Emilly Kugambye ate agaba ssente sibyakifere agaba byakifere bulirayo abantu yali azuwadde byakifere Ritah naawe Ritah leka bakusa Katongole nkwewuunya owuliddeko gye Omugezi walangidde abantu bavumye abampi ng'ate ne gw'oli muwanvu nze tontwala ye wa Katongo nenze mbadde njagala uli awa Ritah mbadde kali Kojja leta byononese bwebuli Mezaya leta byononese bw'aba ayagala Ritah information ya Emilly nga one of information yasindikiranga tugenda zikuweereza Ritah oziteekeyo kakati katukuteekeko ekibuli kubanga ffe batuyita National Unity Platform tubuuze aba NRM bwe batumanye Uganda ku internet kuno ffe twawambako Kojja tugenda mu ayagambye Kibalama ali Canada tugenda muwendulira twagala tulage Kibalama nawaali nanti yagambye ali Canada atubulye Kibalama n'abafamile bagenda kaaba amaziga nga bakubanja Kibalama Canada awo wenzijaawo kubanga ligo team yaffe yamaze ddo okumuhandolinga ebyo byonna ka video keke yakoze bakarikodinze bulungi era Emilimizi teweegira next day ng'olabye gundi information nga bakwetaaga mu kooti oyino kubanga ICC ogwo musango gye guli ogw'aba Kibalama era mwenna ba Museveni mwenna abaagala okulya ssente za Museveni mbalaba nga muli mu diaspora nsoose njaba mubuuza mwenna ba Eddy Mezaya ba Mind Mizi ba Eddy ba Emilly Mizi ba animwe njagala mukiwulire Eddy Mezaya yali adda ssebo ali wasali musale yamusasira n'ennyumba mwasula okitegeera nze siri wano nze siraka Eddy Mezaya ali wasali musale yamusasulira ennyumba naye mwerabidde wano mwerabidde Kojja Eddy Mezaya baali bamuwadde project y'okuleeta obutwa ku Nuupu ku kitebe wabula Dwanza yatuleetera akagamu buli ayomba big mizi kakati nga mmaliriza Ritah Mind waki nange nyafuna yanvume ekyo nno kibiyita mizi kakati Ritah nga mmaliriza eno tebinyumira musajja mukazi kyayinza okwagala oyo mindset mukazi kyayinza okwagala mindset kinyozi mukazi w'enviiri Ritah kamalirize nga eno message njagala egende wa Mayinja njagala message eno egende wa Mayinja Mayinja wajje UK ng'oli vulnerable nga ba Ritah bakumanyi wosula Mayinja visa gye wajjirako ate si information gye wakola ki gye wabeerako Mayinja tulina bingi nnyo bye tukumanyiiko bye tutagala kwogera wano ku internet naye Mayinja njagala okugamba bw'oba okola ebigambo byonna bw'oba osuubira nti bebekulu kino Ritah nkibagambidde wano bebekulu agenda kuyiwayo Mayinja eyo diiru yonna bebekulu yali agimusomedde kati ate Mayinja osinza okkeera ku makya n'oddamu n'olinnya ennyonyi nga bw'ogamba nti oyagala kukomawo n'otuuka Heathrow ne bakugaana okuyinga gwe bw'odda wano n'otandika n'ogamba tewetaaga blesi ya Bobi Wine mujje mu kamwaka akawunya Mayinja ozze UK omukazi akusiiza ebisigo naye ogaanye okutereera bakunaazizza ku mazzi agataliimu Caroline naye wenawe n'ogaanye okutereera
weno tuyananga ngokoze kingo ngali mu Middle East erinnya Bobi Wine lijje mu kamwako mayinja bobo owulira njagala mbuuza Kojja Omugezi ekibuuzo gwe ne Bobi Wine mwayo kwa kubeere lyeri ali just loyal naye kati nze Eddy Mezaya umanyi kati Eddy Mezaya umanyi osobola ali loyo nga gwe bw'oli loyo eri Balamu nga gwe bwowereza Balamu n'akusasulira ennyumba gwe Eddy Mezaya umanyi wembeera wano ono Eddy Mezaya Balamu akola amalaalo gewaabwe ekalangaalo olaba otuga okusaba Balamu akola amalaalo gewaabwe Eddy Mezaya wanyirira gwe ekalangaalo mubeere n'oluguudo olutereera Eddy Mezaya gwe wenyini Eddy Mezaya amalaalo gaali mu nsiko Balamu yagakola okitegeera ffe tulwanirira mmwe ate Eddy okimanyi ffe wano we tubeera tetubulwa wadde nnusu nze omwana wange Eddy amanyi okusoma be Eddy Mezaya ffe buuza Ritah ffe wano emmotoka tuzikyusa tetuvuga mmotoka ziyiseeko myaka 2 tetwagala kujja bulamu bwaffe kubuteeka ku social media nze Eddy bukyanga tutandika kwogerera politics wali owuliddeko nti nno bantaddeko gundi nti njogeddeko olulimi obweruti mwe Eddy mugenze musimanya mugenze wa bamuhozi naye bagundi simanya basalimu sale nefe basalimu sale batutumira abantu ne batulemwa Kojja Eddy agerako ne wa mama Fina yabeerako n'omwogezi wa mama Fina mbadde njagala mbuuze abantu bano mwenna ani yandeeta e Bulaaya ani yankolera erinnya nfunana ogende wa Sale tetukuvunaana genda wa Sale mu Sale tetukuvunaana era wakikola kwiringire naye njagala kugamba kino kye wagenda n'omiitinga Sale omusaayi gwalina mu mikono gye one of the good days kigenda kuhantinga kino Ritah nkyogeredde wano ku live yo waki bwe kitakuhantinga kiri hunting omwana wo aba basajja balina omusaayi gw'abaana aba basajja balina abaana atagwa amaziga go wakabya Eddy Kenzo ne mukazi we n'atuuka omunobya kati Eddy Kenzo we mukabya Eddy Kenzo naawe omulabira ate Eddy Kenzo nakugamba nyina odi endala bwe naageza n'enjita Eddy Kenzo ajja kweziika kubanga neyo je jukira Eddy Kenzo namala kwogera naye personally newe nakalaba kubanga nako kali mwaka bano omuntu yena ali mwaka bano ate bwagenda mu ebyo ebyekigungi akola ki kati ate Eddy okitegeeza ki buuza gundi ajja kikubuulira buuza katongole adduse katongole amasanyalaze gagenze so Emilly njagala okugamba wezise bwewayogedde ku Kibalama nze badde nteesa Kojja Omugezi Kojja Omugezi sebo mbadde nsaba Ritah akufunirayo sponsor bane twagala okwebaza abantu nga bane temwerabira okwattendinga the International Empowerment Conference on Medical Health and Medical Sector egenda kwera ku 28th to 30th bw'oba oyagala okumanya ebigisingawo eyo nungi nnyo naddala ng'oyagala kutambulamu oyagala genda ng'oli musawo oli mu medical oyagala kola agency oyagala kumanya bikwata mu medical oyinza n'okuba ng'oyagala kuyiga oyinza n'okuba ng'oyagala gukozesa ng'omukisa okuduka n'otakomawo enajjo ogenda ku www.thenewafrocanadianinc.com thenewafrocanadianinc.com bw'ogenda ku website eyo osobola okuteekamu n'osaba contact number n'osaba invite n'otandika processinga visa n'ogenda osoma ng'oyagala showcasing oyagala stall oyina by'oyagala okusomesa please abagala ogenda oyagala genda Canada oyagala kujja UK oyagala kuyamba ku paperwork oyinza okubanga oyagala gino emirimu egiteetagisa kuteekamu sente gyetaagisa kibayita course certificate of sponsorship ng'omukyala asobola okuyambako ali ku simu nooti nyampandikiraako nooti 7 mpandikiraako awo 84 11 77
noti 708411 nga babayita doka travels ng'omukyala nanyini bamita mmebo oyagala kujja UK USA Australia Europe anywhere Canada ng'oyinza okubanga oyinza n'okubanga oyagala kujja UK kukolera ku certificates of specialship na batateekamu ssente oyinza n'okubanga toyagala kubeera ku ebyo oyagala kujja kukyala naye nga tomanyi awo kubipanga oba oyagala kugula ticket eya lice ezibeera ku sales abeera ne butiketi obwa lice okutandikiranga ku $3 ne waggulu ng'oyagala kujja mu nsi zino nange Kojja Omugezi awaayiriza omusajja olaba agambye nti Ronald Jenny Creams nga y'omu ku bantaddemu ssente ne CK Luxury Hair be bantaddemu akabiri kenyambadde CK Luxury Hair noti 75 noti 75 84 noti 75 89 760 nga simba waka wamukunja 760 ngabo bebalina bu Brazilian hair okambala emirundi egiwera abateddemu ssente bawera right bags nga yoyo omukyala gola batwadde roses alina lots of beautiful bags oba wetaaga obusawo obw'omulembe obw'okumukolo obw'okwanjula obulungi obw'okukola tulina omukyala right bags nyamba akaawo tuwandiike esimu ya right bags eri noti 7825 mpandikirako right bags awo right bags ali ku 078 078 25 5 endala tekako 5 endala 72 right bags bambi tuyango wandika kesimu yo mu comments bakulabe n'okulaba bakufollowing right bags nga ya sponsoring the show ya lero n'alaba n'abadde mugambe ante kalanze genda mu clubs era tuka waje kicho yagala konze ndaga sente west dollar bibiro yagala nzije nanga bakale zizo Rita ato wa bleach ato wabadde owebizigo abagala okwekwatamu oyagala kumyuka oyagala kujamu namakulu oyagala kusigala mukalayo ngaffe oyagala sigala mukalayo nengo oyagala bajjemu oyo bamuyita musanyisa Jennifer obedda mwali ku comment section nga ye Jenny Creams ali abagala actually yantabulira ebizigo byenkozesa ekyo kyo bambi ndayira ku baana bange sirimba waliwo abantu abalanga ebintu nga balimba nga tebabikozesa yantabulira Jenny Creams ali ku noti 78 noti 78 24 noti 78 nka 766 078 24 musanvu mukaga chenda musanvu Jenny Creams tuyambe wandike esimu yo obedda yetalo kamala ngera ba panelist agamba abagala ngokujjanga wano buli Sunday waliwo agenda batekamu ssente kulaba nga bateesa bulungi naye nga of course bobo oteesa tewerabira omuntu akutadde mu ssente omumentioninga all the time kulaba nga bambi afuna okuwagibwa ate ekirala much as you guys we love money twagala okujjana mbuno olokwata tusobola kujjanga tebatusasudde yes nange sigenda kubeera nga nzikiriza buli muntu ansponsoring nina okulaba ekintu ekyo kyogamba nange kiri kitya tobanga olanga byakiyayi bonna nga abantu bano mbavetingira ddala wakiri nsigala mbeerawo nga ndi mwavu naye nga abantu mbavetinze mbavetinga nibalabanga nti nombawo abantu era mu ali ku 07584 anti yoyo 07584 yankaga mwenda 760 CK Luxury Hair nga huyo mchala Jenny Creams musanyusa mu comments mchala musanyusa Jennifer yetereddewo essimu ye bwoba oyagala kutabulire sikenji kuti nkikuwadde obedda kwali ku live yetalo kamala CK Luxury Hair ejiwandiko okitekeko mbu CK awakaviri hair bana obuviri buno babuseera naye alina n'obwalayisi nga butandi nga obukomano bwe bumpi bwe bwalayisi mukko nezino bwe boyagala inches ezikoma kabina awo ino kubanga oyina wakakadde ko akamu plus okadde bo bubiri plus ogambe obuviri babuseera ate ayina n'obwabafalida nakazi obwalayisi ayina obumpi butandikira ayina obumpi wano obumpi bwona bubeera bwalayisi bukuva ku mutwalo 10 Kojja Omugezi nengo kaddamu naye omukyala
asinze antabulira ekizigo yoyo mukyala musabusa Jennifer Jenny Creams bye bizigo byenkosanze sinna tosobola kunsangako kadde ka sport era abantu laba bakuba ebifaananyi ndabye ekifaananyi ky'omukyala ono atunda ebizigo yani Prima Kadash kiri mu kutambula naye bannanga abantu bakoze bubi ani yakubye Prima Kadash ekifaananyi kino Ritah Kojja Omugezi yeewanika ekyamazima kanjogere kubanga sikirijo sirikira amazima omuntu akubye Prima Kadash ekifaananyi kino n'akitambuza ate nga kipa Prima Kadash atunda ekizigo Ritah kamaliza akasonga kange kano kijja kunnuma nga tujja ku peegi ya Ritah twogera mazima Kojja Omugezi yali akwana Emilly Smith ebigaana okukola mama nyabo Kojja naawe Kojja simuvumbu naye Eddy Mezaya oyagala ebyonoonese anjogera mazima kubanda byenga abantu bajja bali okutamanya lwaki Emilly Smith ayomba ne bano bete bali kugundi kwepicha wo Eddy olimba abantu bajja okutamanya lwaki Emilly Smith ayomba ne Kojja Omugezi wallahi Eddy olimba kati ze kubuli wama mina olaba lwaki omanyi ky'ovolaba nga bakugamba nti bw'okeera ku makya n'ogamba nti ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan n'ebigambo olaba ogeri ffe omanyi ffe tujja wano ne tulaluka netuvuma ne tukola kati gwe bw'oba olaba nze bw'oba ondaba Eddy Mezaya tondaba nga kola naye nze Eddy Mezaya njagala okukugamba meetings abantu ntambudde nze siriiko nze buli nsi yonna gy'omanyi nsobola okukana siriiko mbw ate kati gwe ne Sweden bayinza okukubuuza gwe ng'olina passport ya Sweden ng'ogenda mu America Eddy Mezaya nze Eddy Mezaya gwe weetaaga visa ekyo nimbye naye nze njagala okugamba Eddy Mezaya nze Boston wano visa ngifunira ku airport naye nze sirina kye neetaaga ku mukazi apaakirwa omukazi owange omanyi waliwo ebintu ebyewuunyisa kakati bw'ojja wano n'otandika gyakwata yakutaano mu nsi yonna nze yange esooka oba ey'okuli gwe Ritah olina essimu endala awo googlinga the best passports in the world zigugulinga awo ozisomere gugulinga best passports in the world oli mukumanyira nze akwata amata mu ngalo wakwata ekipapula ranking as the work at latest 2023 ranking Singapore number 1 Okay, tugende tubulire ttaano. Singapore, it's visa free to almost 192 travel destinations out of 227 worldwide. Uchitegeera mukyagala abalala nti ogambe best. Ttaano. Singapore number 1, Germany, Italy, Spain number 3. Japan, Australia, Finland, France, Luxembourg, South Korea and Sweden chigwa yakusatu. First is Singapore, second is Germany, Italy, Spain. Zibera mu second position. Japan, Austria, Finland, France, Luxembourg, South Korea, Sweden. Muchakusatu. Sigambe mbuli top 5. Yes. UK, Denmark, Ireland, Netherlands, tuli mu position ya kuna. Ritah, twagala tu discuss era nze wano omusomo gwe njagala okweyama okujja wano okusomesanga abantu. Njagala okujja wano Ritah, nze saagala sponsor kubanga nze sobola okwesponsoringa. Nze njagala okusomesanga abantu naddala nze sisobola saagala sponsor kubanga Ritah nze alhamdulillah basics life alhamdulillah njirina. Okitegeera basic life siri ndi content si omusala alhamdulillah segomba omukazi nyina mukazi mulungi newankubadde nali nonya hajati namba 2 naye abakazi abana Uganda kye bankola nembaddukako ate Kojja tulekeemu naawe kati mina sijja genda kakati ekirala kyenjagala obbagamba
nti Eddy Mezaya nze bw'oba ogamba when it comes nze bw'oba olaba mbuulirizaako abantu abamumanyi nze bwe mba ngenda naye Kojja nsonyiwa okwogera ebyama. ekyo olimbye Eddy oli kyali wange saagala Eddy olimbe olimba. Eddy saagala olimba. olimbe Ekyo kyo nkirinako n'obukakafu. okitegeera ekyo toyinza ne bwabuuza baliita naye Eddy alabika abadde asaaga ku kyako gy'omugezi okulya Emilly bwebuuza bw'abantu bonna alabika abadde alimba abakyala bonna abadde asaaga like lwali lwa online abakyala bomanyi ku Facebook ba Sarah Joy ba Patricia Sewungu ba Ritah Kaggwa abakyala bonna bomanyi bonna nze ba Jojo Keteira baani bonna I have been closer to them nenze mbawa respect Kojja Omugezi ate oli wakabi olaba ate kati Sarah Joy omulete ku Smith kati nno nkugamba kuba mbiri yani mukyala asinga power ku online confidence oyinza okuddira amata n'ogateeka ku ttonto. Sarah Joy she's extremely very eloquent. No. owaye mbadde Sarah Joy tomwogerako Sarah Joy ali mu levels ze waliwo ekintu kye bayita first class ne third class. Mrs. Nandiope, the real one, baby girl, how are you? Kyembadde maliriza wano Ritah nga ngamba bannange mbamanyi mwagala nnyo ssente naddala mbamanyi nnyo mwagala nnyo ssente naye mbasaba mwenna buli muntu alidde ku ssente za regimu nga wajja wano kusiikinga asylum wallahi zikulakidde bwe tunaakuzuula nti olidde ssente za regimu bajja kuzaayo Uganda otandika okubeera nga owuga mu mukoka gwa Museveni. Guys, tap the screen. Okitegeera Kojja Omugezi abantu mu UK b'omu UK be England ne Northern Ireland ne Wales ne Ireland tugenda kukola ekivulu ekitabangawo next year ekya Bobi Wine tugenda okukola ekivulu kubanga tugenda abayimbi sukka mbataano okuva abagenda okuwerekera ku president naye njagala okubagamba mwabonna abadde babugerera Bobi Wine bwe tunaabalaba mu bivulu ate kubanga mubadde mumwogerera ate bwe munaalaba ekivulu nga musembera bannange anti kati naffe abatali mu politics Bobi tumwagalanga artist kati naffe otugobyewo Ritah tewali muntu akuyinako buzungu naye kati oyo nga Emilly Mizi avaayo nakola ki n'atandika okuvuma president waffe n'amuyingiza n'atandika okudyoboola gundi n'awatandika okudyoboola first lady waffe. First lady wano yajja e Bungereza mwamulaba twali naye respect oyo omukyala gy'afuna tosobola keera ku makya mubache mbantu newankubadde ki manyi bagadde nnyo okubeera nga bakola ki nga boonoona first lady naye oyo omukyala she's genuine. She's very very genuine. Ritah tetujja kuwuliza Kojja Omugezi yekka njagala mbabuulire abantu bano abamu balowooza nti nno Bulaaya yonna erina kuwagira Bobi Wine nti atawagira Bobi Wine bajja kubuza Uganda bamudipoting. Oyo kiwuliza njagala nkubuulire Kojja Omugezi wulira Kojja Omugezi tewali muntu kuwagira Museveni bannange kino kigambibwa nti omwami oyo mwami Honorable Muhammad yasooka last year yalinayo emikolo emirala just no guno omwaka abantu beeyuke batukubye ebbusu tukkirize era guno omwezi gwonna Black Rose man just no guno omwezi Debbie mwamulabye bamukubyeko mujjawe Babe Nantongo bamukubyeko mujjawe era naye nga naye bamwanjudde naffe wano mujjaffe omulungi mwamulabye yesterday yabadde anyekedde twalaba noono omukyalo w'abakyabazinga nabyo naye yareleasinze receipts ndoza mwazirabye nazo eziraga payments zabadde awangayo esaga yasino nayo no kugamba guno omwezi gutusaze yabaye London tukikkirize tuve nze ngaze Ritah Kaggwa mbadde ntesa abakazi b'e London abakyala b'e London tuve ku baana beeka tubyesonyiwe toyonoonanga ssente tagamba ng'oggyayo credit card tagamba bw'oggyayo ssente mbw'okola omukolo mubiveeko twagale abasajja
Anti Ritah nga tonnaba kuba sikukivaako nedda Ritah nga tonnaba kubalabula abakyala b'e London nga tonnaba kubalabula abakyala b'e London ku 10 8 baayiika amaviivi naye bannange ku 10 8 baayiika amaviivi soke netegereze divi lyange oba kaakati Eddy kyanjawulo abantu abayiika amaviivi omutomera olwaleero akazannyo bwe kaggwa oba olina okunoonya ennyumba etotonya ab'e London bawa amaviivi tebalina bane right bags nga yantaddemu ensimbi Sika Luxury Hair Viva Dico Doka Travels nga bonna njaba watonda siza bwe mba mubeetaaga ekyamwami Muhammad Nsereko ekyamwami Muhammad Nsereko kati y'amanda g'ogamba ekyamwami Muhammad Nsereko abakyala abasiraamu Muhammad nze ndi ku sayidi ye batukkiriza abakazi haki nnya yakawasa haki eyo yakusatu no bino byaggwawo yes Honorable Muhammad Nsereko nze nange ndi ku sayidi ye olw'ensonga emu nti ekisooka alina obusobozi ekyokubiri abakyala bano bayingira ekintu nga baagadde ekyokusatu ye talinga Bruno afaayo eri ezzadde lye akwanjula awa abakyala b'ekitiibwa kirungi tulinaako mutawaana ze badde nsaba senga atuyamba n'aweza na 10 naye nze ate nina kye neewuunya bannange anti nga basapootinga musooke muwulire kano bannange mu Buwarabu eddiini gy'eva bayina abaami abo bayina omukyalo omu naate bwe kijja eno mu Afirika abantu ne bafuna abakazi oba tebakkuta bukkusi oba kiki bannange naye nze mbadde nsaba abasiraamu bahaaji baffe musooke mutwagale tuggwemu ekiruyi male okuyiika amaviivi nga ani Eddy bw'agambye omwami olyoka ogire naye mba nkyakulimu amaddu mba nkyakwagala buli lunaku emirundi gyange ate ng'ogenda okubako haki endala abaami musooke mutusabe bannange ffe nze njogedde ndi mukazi Muyisiraamu naye nze omwami sinamukkuta mba saagala nzizeeko bannange bbu baliruma and support them equally tekisoboka temwagalako bambi akola ki abanjula banenjagala okutumira ku Jenny Creams oyo mukyala bambi atabulira ebizigo wuuyo mu comments Jennifer kati nyaba mina nyaba owakanya Kurani gy'obirivingiramu ate munnange Kurani gyeva buli omu alina omu ate kati mmwe ne mujja wano ate ne mwongerako nze mba sibitegeera bannange awo wannema okutegeera Kurani tugamba bameka anti erya Saudi ate ekirala mukazi bwali omukulu olina omugamba si kyo anti nange omukazi olina okusooka okumbuuza katono yabadde tamanyi kati nze sinnaba kukkuta nga Hajja atandika okunteekako omulala aba tanzise Eddy ogamba otya Viva Dico nga bebatademu sente nga batazizotimba mu USA Ritah right bags yefuze gundi eno yonna nagiteekamu sente tuleete omulamu omulala bannange omulamu tulina muyitirivu omulamu abo ng'obwamayinja guvudde mu ddiiro ogw'omukolo nga guvudde mu ddiiro mwalabye Bobby Wine's skipper, get skipper.
gatekeeper yagize bambi omukikeko ba recording nga bamusizinga balls ya graduate nze mugatiibwa era bambi emikolo gyabadde ku KID ya congratulations bannange nekirala shout out to all the omwezi guno nalabye namulindwa namulondo nalabyemu Hanson bali luno shout outs to all the birthday people beno week bannaye bonna basalebu bonna bawezezza emyaka Ritah, wangi politics mulabe edduka. Omusajja ya graduatinze gundi wa gatekeeper wa Bobi Wine. Ennaku ezo baava Bobi Wine yennyini n'atugamba nti omusajja n'amujjamu amagezi. Naye kaakati essaawa zino omusajja abadde ali mu ssanyu bulungi gyobadde andaba nakagala gabe ng'atambulamu akaajagaana. Ritah, Eddy atulekemu. Nkulamusizza Ritah. Ne ba panelist bonna balamusizzaako. Ritah ngenda kujjawo w'oyogedde nkomwana ya graduate nze ne kantandike wali ku mukolo ewavudde omukolo gwa honorable si kibi ne Ritah Uganda yaffe nga woogiraba. First of all, Mr. Muhammad Nsereko mwana muto oshegeera kati wabeera mwana muto nga mina we yayogedde nti eddiini gyesoboka bawasa omu naye eno mu Africa bawasabana. Now Ritah tugina okukkiriza nti ewaffe obusiraamu obwawana ewaffe abasajja tebabugoberera era tebakulimba nti babugoberera mu bintu byonna si bya marriage byokka mu bufumbo tebabigoberera mu byessente tebabigoberera mu zaka tebabigoberera ekikola obufumbo wano ewaffe nomata musiraamu si musiraamu. One, musajja muto nga woolaba Muhammad Nsereko alabika bulungi nga woomulaba byonna abikoze ayina yeesobola ayina ssente ze okitegeera nti Muhammad Nsereko ayina amaka. Muhammad Nsereko ayina amaka ag'okubiri. Muhammad Nsereko ayina amaka ag'okusatu. Muhammad Nsereko ayina ebizimbe by'abapangisa. Muhammad Nsereko ayina emmotoka ezisukka 5. Kati atuuka ekiseera Muhammad Nsereko aguze ttiimu z'omupiira ayina zi bizinensi. Okitegeera akoze ku bizinesi zigwa nakola ku bizinesi ne zibeerawo. Atuuka ekiseera nga talaba kiddako agenda kuva palamenti gibaddemu. Tugenda mpola nkugereza Sebusikayana sibimanyi. Now byonna abikoze Ritah tuuka ekiseera n'alaba nga abikoze. Kakati ate mwana muto abamwetega weebali ate ne yeegomba weebali. Kyaba alina okukola kuwasa si yekka gwe tulabye lwakuba Ritah bano ba Muhammad bakitiibwa nnyo nti basobola okuteekawo kamera. Abasajja ababikoze ebyo bangi nnyo. Abasajja bali ku bakozi ba palamenti awo ababaka ba palamenti babanjula enkyale sebo ku nsonga eyo njakubuulirako kamutangaze njagala ogoberera abakazi njagala ogoberere uliriza abakazi bonna Honorable Muhammad Nsereko bayagadde uliriza nkubuulire ku bakazi bonna Honorable Nsereko bayagadde bonna tekuli mwavu. Kati njakulaga nti abasajja essaawa zino atunula n'alaba gwe okubagga omukazi njakunyanjula njagala kukola ki okitegeera. Kati Honorable Nsereko ayinza n'okuba nga yanoonya ssente okitegeera. Honorable Nsereko ayinza n'okuba nga yagenda okujja ssente mu mukyalo oyo oba ne mu pati yanga bwe kyali. Kati kyenjagala okulaga uliriza nati information jawo gitegeere bulungi era ogimanye nti engeri gyolina okisengekamu kyanjawulo. Ritah by the way bano balina okuntegeera like nga Mr. Katongola alina okuntegeera. First of all nze mulimu ebintu byesateeka mu byabufuzi nze ndi omuntu w'amazima and I'm speaking my mind. And I speak the reality.
olamanyi lwaki nsirika ku nsonga z'abaana abawala ng'ababadde wano ba Vanessa biki ensolo zisirikako okubanga nja mugamba mazima tanyiige oluusi mina mubulereze okitegeera bati nga nze omusajja nga taata nsobola okumanya nti waawo nze omwana wange omulenzi Bruno ayina ekikyamu n'omwana omuwala ayina ekikyamu okitegeera nti Bruno ayina ekikyamu ekikwana abakazi abasiru n'abakazi no balina ekikyamu omukisa omubi ogusisinkana abasajja nga Bruno ate ye tajja kyogera katongole so nze nja kwogera w'amazima kubanga omwana wo Ritah tuli bazadde wasisinkana Bruno gagamba Bruno ng'omusajja atomera listen toyina na network listen katongole now wenzira ku point yange wa Ritah n'abampuliriza nti honorable atuuka ekiseera nga talina kyagenda kukola kikyazaako nga kyazzaako kibeera si ye yikasala namwogerako yekka nze nkugereza ku parliament nkugambye nze nyinako omusajja omu MP w'embalala eyo yakakyala mu bawala nga banna ate bonna bakola ku parliament they are my friends nebo tebajja mu kamera naye nga leero agenda nakyala eno luli ne bamusibira mu nnyumba ng'era omuwala yategese mbayina okitegeera so babikola batuuka ekiseera abasajja nga tebalina kye bazzaako wano mu Kampala babikolera ddala abo abasajja n'abakulu abakuze betuwa ebitiibwa therefore kye yakoze si kya ddiini era sagala muntu agambe nti kya ddiini si kya ddiini bati abavubuka n'abasajja abali myaka ng'egyo batuuka ekiseera ne babikola naye si bya ddiini nti awasiza olw'okuba ddiini wikyemukaka eddiini tekakabana nedda bakuwatagana ne bafuna omukwano nalaba nga tewali kimutangira emukkiririza kiki ekimutangira sente ayina wamuteeka ayina bamukwano so what next nga balina kubeera bonna you understand now Ritah obadde oyogedde ku kyaki ku ky'omwana eyagraduate nze congratulations omuntu waba alina level gyatuuseeko kintu kikulu education kyayigiriza omwana oyo kyayigiriza ku muntu omulala ali eyo kiri kimu nga sirireetinze ku kya Eddy kyayigiriza ku muntu omulala ali eyo everything is possible. Sebo owekitiibwa badde nsaba kuba oteseza emirundi ebiri ku miramu egyo sokondeko tumale okuwa submission naffe kweyo ensonga kuba tuliko bangi ekisookera ddala kyegenda okusooka ku nsonga y'omwana oyo yagraduatinze era muganda wange Mezaya wano obukyayo olina obujjawo ne fubitizi ku nsonga ya president Kyagulanyi eyokulaba nti bodyguard we security guard ya graduatinze Mezaya akikulaga ki omwana oyo yaveeri by the mwana weeyo Mambuka Sheriff n'ajja ewa president Kyagulanyi owekitiibwa president n'amuwa omulimu gw'owa security guard nga bw'alima ne mu nnimiro kati bwe yamuwa okubeera security guard omwana n'agenda wa president n'amusaba nti sebo owekitiibwa president jakuddayo kusoma yajjanga mwana kati gwe wuliriza n'amutwala nga mwana we kubanga emyaka gy'alimu gya buvubuka n'agenda n'asoma president Kyagulanyi Robert Sentamu nga tatunulidde musaala gwe Kyagulanyi president yaweeredde omwana oyo nga era amanya kituyigiriza ki nti obudde obwekkola bujja kuba bwakkola buno nkukkiriza genda osome n'amulambula n'alaga akabonero abantu abamuke mutasobola kukola neyeesitula n'agenda ku university n'abeerawo nga sherefu atikkirwa n'abeerawo ensi yonna n'etunula kikulaga ki nti abamu adde banafuya owekitiibwa Kyagulanyi nga bano ba Eddy Mezaya mukwano gwange najja n'ayogera ebya palapase ize zino ensonga ze baali baddeko nga batulaga bannayuganda obukulembeze obuli mu president Robert Kyagulanyi Sentamu Ritah njagala kulaga embeera eno mukulu Mezaya naawe okyasobola okusoma n'oddayo n'ofuna ebbaluwa olaba security guard gadena yatikkiddwa n'afuna
owuliriza Eddy Mezaya saa zino oli takyali kirebozo oli muyivu atwalibwa mu bayivu okitegeera kakati namaliriza ku nsonga eno kali gwe naate ogenda kwogera bye bakusasudde okwogera wano twali propaganda gwogenda teekawo kubanga gano mazima twali propaganda mazima Ritah gwonsasudde obadde tulwana ndi mukuteteeka yomwana tumufunire sponsor every Saturday. Ritah mbadde njagala kwogera ku nsonga ya mwami Katongole. Ekintu kino kireka wanga mmwe Katongole abali mu kibiina ky'MUP nga mwagala kukulembera naye nga temwasoma naye nga asikaali nze nasoma sagala kikulaga nti olaba asikaali asomye sebo twasoma. Let's up the screen, Banes. Right, Banes. Jenny Creams, Bane Mwebale Kunte Camp Center, Viva Deco, Budget Invents. Prime Touch, Active Hospital, nga bebankola sleeve okulanga. Sebo tokyali ku level ya asikaali Eddy, tokyali ku level ya asikaali. Asikaali akusinza level. Ritah nkwegayiridde Katongole olwo buli lwa Sunday muweerezenga data tuleme musubwa. Ngenda Katongole ngambanga ku WhatsApp yange ogirina. Basponsor banendoza mula basente. Olaba Ritah bano ba Mezaya kuwebwa ku musingi. bano ba Mezaya Katongole nogamba sikwagaliza pasi ikubye. Tata wa Katongole njamugulanga nenga ba proud sponsors beno show abaji powering ndoza invoice mungenda kuongerako nene mulne ba panelists nabo bagala akantu kati njagala tudde ku kirala Bank of Uganda Mezaya sagala jerege bantu ba nupu erimu abayivu sebo twasoma askari abadde ku mirimo Bank of Uganda wants on the use of Ugandan money using it in case the director of communication Mr. Egesa says sticking money together with cell tape with what knows designing a center knows kola we chimuli knows jira omuntu yenna kati asangibwa nga afunye ekimuli kya sente bagenda kusiba. Katongole osanyusiza nnyo kubanga kata asikali agala ekijji asinga na assistant spokesperson obuyigiriza naye ati asikali yasomye biki Greta abuuza mu comments. Askari asomye bachelors in human resource. Bachelors in human resource. Human resource management. Jenny Creams ye mwami mchala msanyusa Jennifer mu comments asazewo okuguliranga data Katongole buli week mu comments achwandise. Banange gane yansa mukama wange nga ya bugalo banange ne yansa nasina kamogonze nanze na ndi muchotala ne malirira ekiziko ya kitabula Jenny Creams webale mchala msanyusa mwali mu comments bane mu following mu mwagale mu bamwita mchala agambe ba panelists agenda batekanga mu sente buli Sunday bamwita mchalani musanyusa Jenny Creams CEO mchala Jennifer mchala msanyusa teka wesimu nguleke ebizigo nawe otye teka wesimu yo mchala Jennifer Ritah kutu mwebaze mchala Jennifer munange webale nnyo okuyambira Katongole teka kesimu yo mu comment section nenange nina ekizibu nkyazaala maama awandise ready to buy Katongole data Ritah munange banange ne yansa Ritah linda munange episeewo akange eri mukyala Jeni lwaki tonjagaliza mukyala Jeni webale otugulira data naye nange nkyazaala omwana lwaki tetumuzzaako mukyala Jennifer kyasobola okukolera kutabulira mukyala wo Ritah ekizigo ngambye ye nti omwana tumuzzeeko mukyala Jennifer mukyala mukulu mama Fiina style ate mukole bya bulunoke mbagenda musingira nkata bana
kale twogera ku kiriwo omuntu yenna asangibwa nga okutte mwamukyala musanyusa muteekawo essimu yo abantu batabulire ku bizigo bamyukenga nze n'ekirala Bank of Uganda ebonize omuntu bamwe abeetimbatimba ebimuli ebya ssente mwenna bagenda siba babawoninze abo batujjeko obunaku bwabwe agabadde mawulire mujjukira ono guy gwe basiba gwe bayita George gwe bakiringa mujjukira George Floyd gwe bakiringa over a policeman the police officer who was convicted in killing of George Floyd mumujjukira. That was 2020. Yes. Police officer yakwata omwana namunyiga nasuffocating olwamala nafa. Ne wabeerawo what they used to call Black Lives Matter movement ya trending ennyo kati wetwogera oyo police officer jukira baali bamusentencinga nga ali mugatibwa mu jail. Kati munange oyo omwami gwe twogerera that same police officer omuzungu blacks bamutidde mu kkomera. Oh dear. Namutidde mukomera that omujikira story ya trend na Black Lives Matter Black Lives video ya trending anyo guy ne bamusalira mukomera gye bamutidde abasirika aba prisoners be bamwetidde ye na ulidenti bamufumisa kiso nafa oba bakuna bam stabbings yes nafa tali mu ddwaliro yafudde it's trending. Oyo twamuwonye mullo amalala galiwo mu wiiki nti MC Kati yatugambye nti olunaku lwagenda okulanga omukolo gwo ogw'embaga ne fire agenda ku scan codes embaga gundi egizigenda kwa scan codes nga bobo omaze okukola contribution ngofuna invite agwegamu kubabadde n'okujjako okubajjukiza nti right bags asazeewo okulaba nga eno show ya sponsoring yekka okulaba nga tubeerawo fenna right bags tweyanziza nnyo leero nno temubaddeemu nnyo mu mawulire mu wiiki eno pastor Bugema yagamba agenda kuintroducing a celebrity Sunday so ngaleeta n'aba Nollywood bano bonna bemulaba ku TV ne ba Hollywoods bonna agenda kubazza waliwo ne ka video ka wiza ka trending nga atamidde ayomba oba mwabadde mwakalabyeko nako nako kali mu kutambula okukamala agabadde mu wiiki mayitirivu nnyo ora nga questions twamulabeko nga naye awandiika Oluganda tujja ku show ye Ritah ngodduka speed waliwo omuntu gwe bayisigadde highlights ezeetaaga kuteesa gendako kati ne kukatamba MC kati mpozi ekiriwo waliwo olutalo lwa between Fikfa Mike ne Lutalo lwe mbamwogerako lwe lwetaaga okuteesa ano nakuba kyogamba tino katamba tuleme mwogerako bamwe mwagala naye nga ndaba those are just highlights eziba zoogerwa mu muntu akola show ye oyo tumuveeko katugende kwoyo gwogambye olutalo lwa Fikfa Mike ne gundi olunaku lwerumu the day after Fikfa Mike mu music wa Uganda alina ebisiraninga nze omusajja oyo buli lwaba abambi ategeka show ye ng'abeera wamutegekako tategekangako show n'aba ku lunaku ng'aliko yekka simanyi oba abamubalira be bafu oba bisiraani by'obutafuna ssente kaakati ate David Lutalo David Lutalo atuggyeko omululu omusajja mu mwaka guno gwokka yakakola show bbiri kati eno show gyayagala otteeka yateera ya mulundi gwakusatu munne bw'abeera nga yeyasooka okufuna date amuleke ebyo byali mu kuwoza ntindo bafanizi engeri gye yalayidde situwa nti kyabadde intentional yalayidde n'agamba mama we afe bw'abanga ddala yakintegeeza omuhatinga ebyo byali mu kugamba mbuno bafanizi banjawulo abadigize mu Kampala be bamu aleko omwana naye akoleyo kashoka mwakoze sobbi Fikfa Mike alina urban audience jukira bano bashira bani but you know that urban audience abantu babeera mu kibuga nga tebalina wakulaga amaliriza agenze wa Fikfa Mike era Lutalo alina bano bakadongo kamba vede
naye Eddy olaba audience ya Fig Fameka eyawukanamu neya David Lutalo. Audience ya Fig Fameka eyawukamu neya David Lutalo. Wakundi Lutalo bano bamama baffe bani bamama fino jabala bali ku kumwanja agenda aleta bano ba Ritah bano ba urban bloggers babeera wali ku mwanjo Ritah ulirizaamu mu kibuga Genda mukatini katongole mu kibuga babeera nga tewali kibuzaabuza oli ajja kumaliriza agenze ng'awagidde fiiki era ng'akakafune ne David Lutalo abeera nga yekka yali mu kibuga n'atabunyumirwa ajja kumaliriza agenzeyo ng'amuwagidde muli mbadde ndowooza nti omusajja ono Lutalo yali badde omumativu so bbiri banne baamulekera ekibuga Kampala ng'alimu yekka akavubuka ke kaasooka okutimba akaleke wadde ng'abantu bamuwagala ne Lutalo abalaza omutima omubi eri bayimbi banne ate kati yayiga okwekaabya nga bano bakafungule musimanyi saategedde neyereyize Fiki akikuba ekyamazima mutima mubi nnyo ogwo Eddy olaba Fig Fameka oyo kyogedde Eddy kyogedde kya bulimba nze mbadde mu bivulu bya Fig Fameka ekivulu kyasooka okutegeka ku Freedom City ku luno oluyimba byenyeenya amimi nawe tuzine babiri naye Fig Fameka audience ye eri nnyo mu baana b'amasomero abawala abato be basinga okumuwagira Fig Fameka bw'abanga tugeze ategekedde ku Freedom City David Lutalo n'agenda mu Africana bamaama bataata be bagenda mu Africana David Lutalo nze nera munakuwaliramu nnyo bw'abanga atandise okwekompeyalinga n'ennyimba y'aba Fig Fameka David Lutalo nti gwe twali tumanyi owedda abisanya atya ne Fig Fameka teekayo ekivulu kyo bw'abanga Lutalo ataddeyo gwe kyo tokifaako abawagizi bo bajja kujja noonya budde ng'abaana bali mu luwummula n'essaawa ezo n'abayimbi abakulu nabo balinamu emitima emibi toyinza kuŋŋamba nti David Lutalo wakamala okutegeka ekivulu ku cricket oval n'ojjuza abantu ne bajja ono omwana alanze ekivulu kye yamala okutegeka mwaka guwedde gwe naawe n'ogamba munnange kannemezeewo ate kubanga Fig Fameka awo pulezidenti wammwe wa association akola mulimo ki era mu association ono pulezidenti wammwe Eddy Kenzo ebyo temubiteesaako nti munnaffe agenda fulumya oluyimba luno agenda kutegeka ekivulu ku luno bali mu kwepiita kulambula byennyanja association ekola mulimo ki n'okwongerako omwana Fig Fameka yatandika okulanga ekivulu kye kino ndowooza nga tuli mu January David Lutalo yafulumizza oluyimba last month naye n'agamba nti abagagga bansabye bazze tukole bizinesi ng'omwana yalangadde emyezi kumpi 10 gwe lwaki olowooza nti nogwe wekka gwayimba oli omwana oba gwe ebintu byayimba ng'olaba nti no tebirimu magezi mulekere eddembe ly'abantu baleme kwekwasa bitagisa tufunemu ak'obuntu yes tufunemu ak'obuntu kati ekintu kino kiringa ekyenkwacyo festival ate era n'ekira Eddy gundi Lutalo kyalina okujjukira nti tukyalina banyiivu gwe Lutalo alina okujjukira nti tukyalina banyiivu ffe abasalawo bannannyini buyinza abanuuku ebigambo byayogera kati ate bwe tunaamunyiigira ne ku kino katongole andi kakati biyingiddemu parties bbiri bagamba nti NRM bagenda wa Lutalo abawagira enkyukakyuka bagenda wa Fig Fameka kati biyingiddemu politics Fiki naye twamugoba ennaku zino Fiki naye twamugoba lwaki Fiki twamugoba yagenda mu association Fiki yagenda mu association Fiki okimanyi Eddy okimanyi nti Fiki takyasobola kwatwala linnya Bobi Wine Fiki
okimanyi takyasooka kwatwala linnya Bobi Wine ova lwe yagende wa Kenzo mu association zaabwe era fiiki essaawa zino ekivulu n'akitegeka agenda toba nakyo okitegeera bonna kyogamba tebagenda kwogera ku Bobi Ritah nkubuulire gwe ogenda kukiraba eri bye babapoloota eri babafuula abalabe babagamba kubanga olaba etteeka Ilderman yali alese erya copyright tebaalitegeera nga baga Bobi Wine yakirese ne Ilderman batusuule naffe mu association yaffe ey'ababloggers tulinamu ababloggers abo ngaabo abaagaana okuyinya naye kati taliwo wano naye kati apparently nze president waabwe naye nga nabo baagaana Mezaya baagaana okuyingira Mezaya tumugamba tukuwe oyagala ki oyagala kubeera treasurer okwatenga sente zetufuna computer ne bazireeta nga mpitirivu ne batuwe amasente nga tetulina gwe tuzirya naye association erimu omusimbi gujja nga tugamba ne babloggers baffe bali abedda tubayite baagaana naye nga Ritah naye gaffe tukwatagana kati nga Eddy akyagana okukwatagana kubeerewo wadde obali amu association oba omuntu taliimu but musicians have to be one supporting each other oba omuntu ali mu federation oba kituufu Ritah kituufu matiti omulaba oyo tolaba matiti ye muntu gwenkolagana naye nyenyenyenyo yagana okuyingira association naye matiti ye muntu gwengamba content oyo museeyo kakoption gikole booti sometimes mulaba my writing my how should I say tola matiti sometimes ngaakola posting olabira ddala it's means alinganga agikoze kati kwanga ozawo nzoga you can caption it like that naye tisikiri era abato mbagamba yeno Ritah yali mu account eno naye nga sinze njirimu like sometimes omuntu omulekana naye n'abeera ye n'omulekana n'abeera himself oba herself mu career ye mu path ye gy'ayagala bw'aba yaganye ebibiina byammwe ebigrupu byammwe omuleka you can love them without them joining the groups bane bonna tebali bali baderiki bonna mwebali bajose mwebali bukenya mwebali kyova olabanga era babloggers abalina bonna brands abazi bapromotinga be babloggers abali mu association ojja kulaba nga bono bonna bemazeya tebalina brands zibarepresenting era ate babloggers abali basente bebali mu association anzise that's the spirit Ritah Mezaya watoke Mezaya yomusiwa Ritah twamulaberi ewasale Ritah ng'oggyeko Mezaya okugaana Ritah ng'oggyeko Mezaya okugaana okubeegattako Lutalo kye yakoze ne fiiki Katongole akyogeddeko bulungi ne Eddy bayogeredde mu mutima omulungi ogw'obumu ekyamazima tewali bumu kubanga Ritah nga tuggyeko okuyimba eyo business Lutalo kikyoyagala fiiki amala ebbanga lyenkana nkyotegeka mu kibuga ekivvulu sinna mu kibuga mu Uganda yonna era afuna sente mmeka however newankubadde nga tugamba abawagizi banjawulo bebamu takwekwasa muleke muwe chance ekyo si kituufu mu buntu bulamu nze ekyo sikiwagira era si kituufu kyekifaanaganako ng'ekyaleema ne Lydia Jasmine nze ngamba Lydia yali badde n'omukisa nga Leema taliiwo oba Leema yasoose oba baali badde beewaamu Lydia tulwawo mulaba ate Leema tumulaba ate Leema sirabangayo kyakoze Kampala nekigaana kukwatayo Lydia kisobola okukeera ku makyala nekigaana kyekya fiiki baali bamuwadde omukisa International Empowerment Conference on Health and Medical Sector genda kubeera from 28th to 30th of June Canada genda ku conference wali badde genda ku www.newcanadian.inc conference genda kubeera y'amaanyi Ritah yamanyi gwagenda okuwagira Kenzo oba n'agenda wa Jasmine oba n'agenda wa always mbeera neutral ndi neutral banange